Oluvalu mbiri gwa Dr. Agule Kingi okumizibwa mu ggwanga olunaku olw'eggulo okuva mu Australia gye yafiira nga 3 omwezi oguwedde wateekeddwawo okusaba kwate ku lukiiko lw'omutukuvu Pauline Namirembe okujjukira n'okwebeza Katonda obulamu bw'awadde nga kwetabiddwako abakunguzi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okubadde bannabyabufuzi ab'Enganda ng'Obwakabaka bujjukiddwa minisita wa kabineeti olukiiko n'emirimu egy'enkisa mu ofiisi ya Katikkiro Noah Kiyimba. Kukulembeddwamu omulamuzi w'e Namirembe William Force Tololya ng'atendezza omugenzi omukulu ogwalesi gwagambye nti sigwakwerabirwa mu byafaayo bya Uganda. Bw'abanga ajjanjabye n'alabirira abantu, Mukama yeebazibwe nti mukanyomeraako bwe wabadde obuweereza bwe nga Katonda gwe yawa amagezi okujjanjaba n'okwekebejja obulamu bw'abantu. Lwali yasaba Bannayuganda okulabira ku mugenzi byakusenga bakola ebibajjukirirwako. Nkusaba wano ng'olowooza nnyo ku bya Kiyingi, lowooza ku bibyo. Ye namwandu wa Kingi Mayimonda Nakayira Kingi ayogedde ku bba ng'abadde omwami w'enjawulo era alumirirwa abalala. Weewaawo nga namusanga alina obuyinike naye bebi afudde musanyufu. Ddala mu mutima gwe mubadde mujjuddemu okwagala. Omwami oyo nga bw'aba akwagadde akwagala. N'abakungubazi abalala okubadde ab'Enganda n'abo bye yawangala nabo bamutendereza. Kingi abadde mukwano gwange ng'omuntu, muganda wange naye abadde mukwano gwange ng'omuntu. We have lost a genius brother. We have lost a friend. Oluvabiri gw'omugenzi gufulumiziddwa Lutikko wakati mu biwubi ne kutwalibwa ku bijjabajjajja b'e Namulonge ewakiti agenda okuziikibwa olunaku olw'enkya. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.